Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era bwe tutunuulirako ku bifaananyi bya ssemugenze ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe bitulaga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaakedde ku akasonga ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Mu biseera eby'olweggulo tulaba nga mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono obudde bubadde bwa kiddedde. Embeera eno yavudde ku sserwandula mpewo asimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Afrika era asindika empewo enkalu okwolekera eddungu ery'omu Kalahari ekireeteddewo ekifu n'ekikuŋŋunta w'empewo bye tulina mu ggwanga lyaffe. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukeera okwaka. Era olweggulo tusuubira nti nno ebbugumu erya waggulu mu Kotido lijja kutuukira ddala ku degrees 29. Ate yo Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 28. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga eby'ebunaayira ekibuga nga Lagos ne Addis Ababa okwo kw'ossa Moscow awamu ne Beijing tusuubirayo enkuba okutonnya era nga ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 42 mu Dubai era nga ogunaayako eyo gunaazuukusa ne kawekwa n'eggangu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.